ngenda kutangaza bannayuganda abatulaba ku mikutu gino gyonna gina huge following. Teri muntu yagenze Bulaaya nga wana abadde talina kyakulya. Ngenda bakumenyera mpola mpola. Mwabalowooza nti omuntu wana aba aweddemu. You are jokers. Muli baddiikuula. Gwe olwaleero oli ku social media essimu yo kw'opostingira okutuvuma egereredde. Omanyi bayita okugererera. Yonna ebiriridde. Screen protect eweddeko eridde. Kamango kitemu kitigenda. Ogiridde paka munda nga n'olwaleero luno essimu eyo. Bambi webale nga tuvudde mu lwali it's a good career. Toba ku YouTube. Mbadde nsaba ono amenyewo statement ye tukwasanga bajjajja bolo ne good career gye wayingidde wagiri muddi. Kubanga temutulaba omwezi guno omupya ogwa July naye nga tuba tuzze ku concludinga June. Byonna gye musinzire okusobola tubebaza okubanga temutwegasseeko. Wolokoso extra digest mugoba nsonga tukubuuzaako, Seymour Official tukubuuzaako, Uganda byogere tukubuuzaako, Cruise Exclusive tukubuuzaako ne Pearl One Extra tukubuuzaako. Wera kubanga ate otwegasseeko. Yes. Bwe tubeera wano twogera ku bintu ebibadde bitambula mu mawulire omwezi oguba guyise. Twasemba okusisinkana twali Mutundwe, twali kulumberwa Ankatulu Bwama. Actually ndowooza olunaku olwaleero guweredde ddala omwezi bukyanga Ankatulu Bwama ava mulamu obw'ensi eno yavanga musanvu. Yes, guweredde ddala omwezi bukyanga ava mulamu obw'ensi eno. Then oluba lwakumeka lwa Federal Week ewedde ejja egujja okuwera omwezi bukyanga aziikibwa. Anyway, ebya Ankatulu twabyogera guli omwezi omulala gwe twasemba okuva wano, that is June, May. Ate Isma All Access asinga naye ava mulamu obw'ensi eno. So anyway, biri mabega waffe for now. Abantu bagezaako okubeera nga ate bali coveringa wadde si byangu. So ngenda tandikira wa Sarah, ladies first. Leero atandise aggaddewo. Bakubya ngumi oba design ya leero. Okyusamu kono yambala kubuno alani yabumpadde yabujja yukke. Yakunyonyoda eti mufumbo. Buva ku nnyonyi nalabye empeta. Mufumba yo mukazi mweru nga gwo. Naye tekimuganda kundeetera buntu. Bwava ku nnyonyi. Ennyonyi yange yeeyuke yakuluma nnyo. Ddala. Badde ngenze nkizuula. Ennyonyi ya bannamawulire muzimbye omutima naye Richmond Nyamba Saimono. Omuntu ereko bwe tuba tujja mu Afrigo Band mu September. Oddayo. Saima agenda na aromatic. Kuba naye yafuuka muzanyi waayo. Wama yanjula yogera banuno bodi. Bawa interview yeka. Bane tuwanirizaako nnyo mwezi mpya. Buchishi. Mwezi gwa July naye ng'omukulu wabagambye nti tuba tuwumbawumba June. Sarah Henza kiki naawe? Yeba ne Sarah kulika Dubai. Sarah Henza mbabuuzaako ku Pearl One Extra ebyennyonyi twabiganye ennyonyi z'abanammwe muzireke. Wali Shalja wali ali atya? Ani sponsor. Jali. Mare yako omweganire ku mpewo. Ali Fridge Moral. Ali mulaka bus. Sponsor Jali. Yayagala. Wasula Deida. China buzibu. Wasula Deida. Alani? We yanjule. Mayo yagala nnyo ebyo. Simayo bizimbira gwanga. Sira abadde sira ino tubulira. Oyasula. Oyagazaawo ki? Tusulewo ko naffe. Temujja kusobolawo. Montreal. Anyway, ladies and gentlemen, Alan Cruz is my name, and of course Cruz Exclusive kwetuli. Name kutwe ejenjawulo kwetuli. Lukulumye nnyo oluzungu lwange sera. Kale, kwetuli ku mikutu gyonna, Seymour Official, Uganda byogere, ate wamu Nepal Extra, kwetuli bulungi nnyo, Divorce, wali bulungi nnyo. Weekend bamuyisizaamu naye y'omu ku be bagambye abaagala okusuula alien skin naye ekintu kyonna ffe kwetuli nnyo emboozi etandike nga soose okufuna obululu mu bantu
Thank you so much. I like the jacket. Alimo kwegula. We tutandikidde akasana kade katandise. Wala yamanyi omusajja. Akasana kade katandise okujja n'entya. Me divorce. Engamba ate okweyanjula wakati mu set but mukama mulungi kaka kazzeeyo. Winter. Fresh from South Africa. Sude. Era ndowooza zengoye zino mbadde sizirabangako ne babagabula ekijjulo mwami Edwin number 1 ne Kate Edwin Lutaya tuza ku bantu baba tuza Edwin nani Lutaya dinner gold dinner a golden dinner new chapter ya sabagati naye muganda mwamuyita abana basiketoke ogaba omugagga wala ni yenna twatuka ku time ya Semba omugaggawo saamulaba bale wogenda nge South Africa omuntu najjako essimu nga madde muogiri Kampala naawe kyoba okola mu blocking eri ne simu ogidilitingira eri tolinda kujja na bisiraani Kampala era buli abaweereza message ng'olaba tekyayingira ng'omanya abaana bavaano nga bakyali bange netuuka eri ne bakola bwe bati Lutaya yatukola bulungi Jose Anthony yatukola bulungi Kaboye yatukola bulungi Dabani Jula yatukola bulungi besalaba nga mumanya bajjako essimu kasoka tumalirize South Africa yagenda yoko kati nze mba ngenda kulya mmere ya kiro mmere yonna ya luna nekirala amasi genda kulya kakalamu nawe olina okuba nga olina abebugerere wali wekweseeko nga tubinnatereera omanyi mugenda mutera okugenda international nga temunava ku loko olina abebugerere naye nga mbudde nabo nga twogera ate kisoboka kisobola kubeera nga ninaye wano mu kyalo nakuba essimu nga yakimanyi erinnya lyo mu kyalo gwani yenze nga ye gwamanyi seegu n'atuka ku kwinizi we baba n'agikuba ey'amaanyi n'otandika ogituka kuba tolina bwomutwala mukazigo kamu kati naye bwali obulamu takyapanga bupanzi kale twesonyiye yani tuwayalisiba wayalinga ku mobile money wafune obudde bwo leka tunnyonyole tubasonyiye amini twesonyiye ffenna mwebale twaniriza mu nsi yammwe tewali atutuusaako kizibu July unaatuuse omwana inengeja gamba tapa ntula sebo weyanje sebo achayanjula abedde ira tuogere ngo South Africa ayogera sebo wano ffe tulina iPhone omukulu abalina okweyanjula obulungi Oliver Tambo waliwo ebibuuzo ebirala ebikubuuzibwa ng'oyingira so musooke mumpe obudde kakati yenze kakalamu the answer Uganda byogere kwe mukutu gwe tufubutuka n'esiimye okubeera nga ne guno omwezi ndi omu kwabo batuddeko wano bangi batugenzeeko tukkiriza tugenda wa bitatambudde bulungi ani gomanyira naawe anti okugenda kwa njawulo oyogere kale samutandike mulinga abalina invite eri Katonda yena maso ama divorce wolokosa extra digest mugoba nsonga Saimo official Uganda byogere cruise exclusive PAL 1 extra no so bano nga balina kamera nyingi abakulu sebo mukikola mutya legendary jolide nga njoberako kamera balina 7 abantu balina 8 ku celebrity truck ani anampako banna tewali cruise exclusive era ina ino kumpa buwi mwe namba buzako kamera 2 emu ekwata bigere endala ekwata mutwe banakuwake yo mutwe mugamba mutya mwe naba twegesa amaso nako olwalero nga tomugikotogeddemu ko katono mwebale kutuuka mwezi gw'omusanvu wetwogerera banna bakulu sebo bigambo bino kakalamu ayagala wanika ku ngatto ye bagirabe salako sebo sebo kamange yanjwa nyongero bebaza okuyita mu tundu ly'omwaka emyezi 6 tugikubye wali katugenda tumanya 2023 tulina okutegeera kireva yani mu mwaka guno bingi nnyo bye tuyiseemu n'okutuuka wana bakyali abalamu mwekuume yogera nga bwenkola nga bwenkugambye tokola nga bwenkola byebyo mutwegeka amaaso bitugenda okwogera bijja banyumira nnyo n'abantu bagambe toli kiddira ekyaki alien skin bakuwadde alien skin
Fangon Forest. Thank you so much. Now, onako olwaleero abamawulire tutwala nnyo obudde to debate others. Yes. So onako olwaleero njagala to dedicating a show especially to us. Because tutute nnyo obudde bungi twogedde ku bayimbi n'abamu mugamba nti mukyusiza obulamu bw'abayimbi. Era n'abayimbi olumu bagamba nti mami mukyusiza obulamu bwabwe. Lwakubanza era olumu muba mugeyaŋŋana. But anyway, ekyo kisigale nga bwe kikola bwe kiri. Onako olwaleero njagala twogere nnyo more of us. Amawulire gano buli muntu alina mu inspiring okuyingira mu kino kyakoze eki kyalimu. YouTube of late is becoming serious. Yana ndowooza tutandise okufuuka a section of mawulire of a sort. So kakati tugwanira okweyita abamawulire because obulamu bw'abantu bukyuse n'ebifaanaganako bwe bityo. So onako olwo bye tugenda kutambula mu kubomba kw'abamawulire. Bw'olinnya mu America state yonna gy'olinnyemu naye kakati example katugambe bagita Massachusetts. Yes, Boston to be particular. Ojja kusanga nga ku bantu b'onaasanga ab'amawulire mulimu baki bangi. Massachusetts eri mu Boston. Boston yeri muma. Okay. Thank you so much. Kakati University. So, kakati abamawulire lwaki bangi ekisooka omukisa gw'amawulire okutambula mungi kubanga isoko mulimu guli international. Teguli mu Uganda mokka. Ekyokuba internationally guli respected kakati omukisa gw'okufuna visa wadde nga n'abamiddwa bangi. So tugenda kutunulira okubomba, tugenda kutunulira obukubagano bw'abamawulire n'abayimbi. Then tugenda kusembyayo contribution y'abamawulire ku nkulaakulana y'abantu be bakolako. Bonna bwe tukolako n'endowooza tujja tutunanyo mu entertainment because bwe tutambulire nnyo. So this week akakalamu wali ne case in South Africa. The next thing I had was ali mu America nayogereko ne case netwogere yaffe ekisajja. Era nakwe tetuli wano ku discussing a case as a person. Netugenda ku discussing a profession ya case gy'abadde akolera gy'asigadde nga akyakola ey'amawulire. First of all, lwaki ab'amawulire omanyi kakalamu omuntu akuwulira ku Simba on Saturday yandiyagadde okubeerako nga gwe. Devotion omuntu akulaba ku TV yandigambye omwana wange you're the people betugamba nti soma obeere ng'oyo. Naye ate aba businessman badinyani bagenda ne bakomawo. Ffe bwe tufunira omukisa tugamba nti babanze wengirinnyirako kasita ntuuka sidda. I remember omuntu omu yali w'amawulire kati yafuuka deputy RDC w'Ekawempe. Yamwogera linnya ndinira deputy RDC w'Ekawempe. Alinya agenda mu America munnamukubira essimu amugamba owaaye okomawo ddi. Ko ye n'amugamba omanye eno gye natuuse ninaanye Katonda. Kye musaba akimpeerawo. Eno yamala n'akomo kati yafuka na deputy RDC. Tugera tandikira kantandikira naye kakala. I don't want you to disclose the ebiri wakati wo ne mukwano gwo. Naye njagala we look ku kifaananyi ekigazi. Biki bye tubuusa amaaso. Ebyo bimalirizanga abalowoozebwa nti tuli mu bulamu bulungi bwe tufuna omukisa okugenda mu bulamu abalala balimu obulungi tetudda. Neyanza nnyo neyanzedde. Olwaleero okusookera ddala nyenda sooka mbagambye nti okugenda okubeera e Bulaaya oba tolaze nti ofuuse omuntu atakyalina mugaso. Kubanga otandika okwogera noga nti obuntu abantu kye bakwetaagamu wano watiwokera ku makya n'ogenda eri nga abantu badde bakwegomba wano ti ate obanga abakisudde. Tulabyeko bangi abagenda ate n'ekirala abantu abo ababeera e Bulaaya bakuteera ebintu ku tebo. We tujjawo ntu mu mikutu gino ne tuwogerezeganya nabo bakukubira ne bakunnyonnyola ne bagamba kiri bwe kiti ne kibalansinga naawe ogenda okusalawo ga nti kangende shift ne oba nzira eri ng'obibalansinze ebintu bibiri n'obibalaabalamu mu ngeri emu oba endala. Kawalya twagala omwebaza emirimu gy'akoze gibadde miyitirivu okupenetratinga mu industry eno ng'omuntu akumanyi by face by name. Breakthrough ya Kawalya is 2019 I think kubanga nze namusisinkana 2018.
Yeah. I think 2018 yali akyawandiika mu New X-rated kubanga nalinjo yininze Simba nawandiika nampandiika nakoko one day. Kati 2019 awo nga kibalabala nga njagala kukingira. Zawe yatandikira okujja ku Morning Express awo ne bawaka awo. Naye nga n'okuripotinga olwo yali nga alipotinganga naye nga waliwo olunaku we twali mu show ya David Lutalo cricket over nangambako lumu ngambe ku kafuku amuyingizeeko okwo amuteekeko okwo ku mpewo. Naye ng'olwedde ku NBS gyali? Yeah. Okay. Siza gwali close eri producer okusinga ate reporter we? Maybe ndowooza nti kati kafuko yali mukwano nnyo gwa Bajjo nga ate Bajjo mukwano gwange. Kati nekigezaako otugatta ennyo ekiri awo. So we yakiŋŋamba nze nga eri addala saamulabamu ekyo kye yali ayaayaanira era saakitwala mu maaso yadde ogamba ku kafuku nze nali manya alina sigala awo naye surprisingly ngendo mulaba ng'akubye akajjike era sobola mugamba nti etoffaali ndirinako oba nabituusa nedda wabula namusanga ng'akajja akakubye so mu kakuba tukkiriza nti akakubidde ddala kubanga agenza ali 27 years 27 emyaka 27 egy'obukulu kitegeeza nti waba akoze ekinene nnyo alinga mu 4 years something like roughly case emyaka gy'okusimba abadde agitambuddeko emyaka 2 gyokka okusimba kyeki between 18 to 25 oba okyazannyazannya from 25 okukasuka pa ku 35 omusajja aba atandise okusimba okusalawo obulamu bwayagala okubeeramu. Yeah. So I think ndowooza mubamu kati right now abaana bali mu universities abali mu kusoma saazi ne bakugamba kimu nze we maliriza osoma abali mu kusoma bino byaffe bya mass common something bo baagala kubeera mu entertainment naye ebiseera ebisinga tuba tuyingira mu bino tulwana nnyo ba big 3 ba big artist oba biki nga bakuli by face by name ebyo yabifuna nga muntu asobola mukubira bamubuusabuusa nti kutibyo kubibyeso lika kasajja akakawalaata nga tebasaba mukugonizinga nze ntambuddeko naye border to border naye nga bamulikogonaizinga naye mu byalo twali Stewart yafiirwa taataye waneeno ewoyima gyotasuubira nti oba abantu nga bamulikogonaizinga aba border moreover ya so omuntu okubeera nga asalawo mu nduulu eyo ku myaka gy'alina okubeera nga ayaayanirawo ayayaana okubeera nga ekyo kyalimu kyawulira kyayagala enduulu evuga eno n'eno n'omulaba nga abalansinga nze yaŋŋamba naye nga siina kyakusalawo for God's sake n'abindeetera ku ttebo byonna ng'ali Kampala ng'oba tuzeeyo eri nga weetuli wano so nga siina kyakusalawo ne mugamba omanyi nyinza obutakusanyukira nyinza okusanyukira ne tukituulamuuko for God's sake ne nkituulamuuko nga butuufu nange ndaba wandeka kinnuma ate bwagenda kiyinza okuba kimusalira kuba woolekera enduulu ezo zonna nga bwe nkugambye n'ogamba nti kansalewo kino aba alina ensonga lwaki akikoze so nze nja mwebaza olw'omulimu gwe gwakoze ne decision ye gye yasazeewo oba oliawo just njagala mwagaliza mirembe Katonda amuteeremu aswaze abo abalowooza nti agenze kubonaabona agenze kuuta bakadde agenze kukola biki abikolemu bantu bamulabeko akomewo abalageko nti bannange maybe saakola wrong decision kino kyenakola nakikola fo okwenyumiriza mu ngeri emu oba endala twagala omulaba nga azimbye ku arcade azimbye ku apartment azimbye ku bintu abantu bye bayinza okuba tebayayaana mu ngeri emu oba endala at least aleme tuswaza abalowooza nti omuntu okusalawo decision agende ebwerumbu olwo aba afudde mu bulamu bw'ensi agenze kubonaabuno taaliddamu kubeera mu kintu kyonna kyonna Katonda alina ekkubo mu ngeri gyakubiramu abantu era nze ebiseera ebisinga mugamba maybe you born a star bakuzaala oli star naye osobola okufuukirayo ekintu ekyenjawulo ali mu mikono mituufu baali nabo beebo ali okay katumusabire busabizi tweyanza Kakalama tuwadde insight ennungi insight ya Kakalama ekisooka simanyi ngenda kweyogerera nzekka naye buli muntu ali mu mawulire ekisooka ssente abamu tetwaziraba we always looked at these names twalabanga nnyo obutaala buno ssente tetwazirowoozaako kubanga bayinza n'okukubuuza nti kale oba walowooza ku ssente because practical things ebiraga ssente mmotoka oba kubuuza by the time wayingira amawulire mmotoka ya presenter gye wali omanyi nga togikola ki togimanyi kitegeeza nti nno ssente twali tutunulira butaala so keizi wabanga kye yali alwanirira okufuna abadde akirina nga bwali butaala kubanga at 25 yali aguze emmotoka yesooka oba kitegeeza 25 years yeah so kitegeeza nti nno
yatuuka we yali ayagala kati ng'alina okulengera wakola ki awasukkawo. Now insight ya Kakalamu gy'atuwadde divorce bye wali oyagala omaze okubifuna, the divorce you wanted to become oli household name kati buli wogenda bakumanyi. Biki ebyo bye twabuusanga amaaso kati wakaizi tuvuddeyo, biki bye twabuusanga amaaso byozuula later on erinnya omaze kati okulifuna, programs wali wegayira okufuna kati ozifuna, biki bye twabuusanga amaaso byewomala n'ozuula ng'omaze okufuna erinnya? Wewa Saimo fenna ng'osoma amawulire nga Kakalamu bw'agambye, naye nasomera natandika okuyingira mu mawulire saatandikira mu entertainment ndowooza okufuuka nti kati gufuuse part y'amawulire ng'eyetengeredde yokka tutandise okiraba okuvayo mu myaka gino kati emyaka 3-4 egisembyeyo okumanya nti kati tweyawuddemu entertainment bagwa wano, general news bagwa wali. Naye ffenna twali tusoma amawulire, twasoma amawulire nga temuli kwawula nti bw'ogenda ku kkooti, kuba nze nasookanga kukola amawulire ku general news, onsangamu field ngenzeeko mu parliament nasakayokko ne ngenda ku kkooti n'osanga gyendi nabakayanira ettaka gyendi era Kakalamu ndowooza ojjukira. Naye byonna tubikoze twabikolanga ebisinga tuli mabega wa kamera, ensi tekumanyi. Ogamba ndi mu mawulire muno, bangi betuli abadde mu mawulire avuddemu erinnya alikoze naye aleseewo ki, ne tutaanulamu ku bigere. Bwe twafuna chance ne tumanya nti entertainment ennaku zino ejjumbiddwa nnyo abavubuka abayiiya n'okumanya kiki twagala essaawa zino, ne tuvaayoko kweri ne tudde. Kyova omuntu akusanga ku YouTube n'agamba buno bu YouTuber naye nga tamanyi background ki olw'okuba akulabidde ki ku internet, n'okumanya nti Saimo kati YouTuber. Oli osanga Saimo nga olitakola ku TV naye nga akumanyi ku YouTube, n'alowooza oli ki oli YouTuber ng'abalala bajja ne bakubuukira omulimu. Byonna tubikoze, amannya ge tubadde twagala tugafunye, byonna byetolera ku Saimo ky'oyogedde. Obugagga bw'omuntu tetukolera nno, tetwaliaga nti nkolera mbeere mugagga. Biki ebyogenda osigalamu? Ebingi byayogeddwa nnyo ku Keize ng'agenze ng'avudde mu Uganda n'agenda, naye abayogedde tebamanyi Keize kikyabaddeko, tamanyi kikyalese emabega, biki byatuuse. Kuba tetujja kujja mu kamera tukole ki tugambe nzimbye ennyumba. Ogwango gw'amawulire kujja mu showbiz nti omuyimbi yakoze atya, yazimbye ennyumba muwandiikeko, bikoze bityo kitegeera nti omuyimbi asobola okuyita nakubira essimu nagamba mujjeko ewange waka, takubira nti jangu ombuuzeeko, ayagala kulaga nti akoze atya, azimbye amaka. Ow'amawulire tojja keera ku makya wewandiike, kuba naye nazimbye, nina faamu yange nunda ngende ndaga abantu. Kyova nti bwe tuva mu mawulire muno bingi bigenda kwogerwa ate bikyayogerwa Saimo, nti bw'osiibula amawulire olunaku olwaleero batandika okubala Saimo abadde ayogerera abantu alina kaki. Okitegeera nti bw'osiibula amawulire olunaku olwaleero n'ogavaamu, kiki tugenda okuleka emabega, ensi egenda kumanya ki, tofa ku ebyo. Ekyo twabuusa amaaso erinnya tulikoze, naye akasente kano waliwo obeera mu nnyumba onogamba naye bajja kusanga kusala amalodi okwo ng'otambula ku bigere, naye gy'ogenda okwebaka akayumba kako Kakalamu ennyumba go wagizimba, oba bajja kusanga ku myaka emirala 10 ng'owumudde amawulire bakulabe ng'okomyewo mu mawulire, okyalwanira space y'abaana abajja mu myaka 7 gye wakola wagikolamu ki. Nkizza wano kati bwe ngamba nti nange ndi muntu, bwe nkeera ku makya ne ngamba nti ujiwalo gye bayita green pasture, nkoze amawulire nga nti myaka 7-8 mbadde mu field nga njiriba, kyekoze nkikoze okugenda ebweru w'eggwanga. Wano tulina n'abasawo abagenda ebweru,
nagamba abasawo kinene nnyo omulimu egimu ku giseme kiva nti tugirungiya nako twakola tubayita house kakati because twagala tukishuga coating tukinyirize tupatanko bayita house manager kakati tutandise obba importing nga tubatwalawa bweru kubanga guje egimu ku mirimu egyetwandibadde tusembera ddala okubanga tukola ki tukkakanya badde ntunuulira wano badde nkugamba wano tulina osanga oli dokita nga abadde mu Mengo ba mu Mengo hospital bawa nga wamaanyi ne bagamba nti asasula milioni 3 oba milioni 4 oba milioni 5 omwezi n'akulaga nti agenda kulekawo omulimu ogwo afulume eggwanga agenda ayirire musigala mwebuuza omuntu abadde afuna milioni 5 lwaki agenze wewe batwogerera nti omulimu gw'amawulire twepanka tetusasulwa nnyo tetukola ki tusasulwa kye tulina kufuna mu kaseera ketukoleddemu bwemba nga nsazeewo ne ŋŋamba nti amawulire nga maze kangende nkola ebirala si buli ali mu kukola essaawa zino waliwo ali mu kiyumba nga ali mu kukola nga yasoma busomesa naye nga yasoma busomesa negamba sente musomesa kyembadde kitageti yange tevuddeeyo bulungi profession ngiveemu nzire mugende mu kiyumba nkole bwe ŋŋamba nti nfuluma nva Uganda ng'ogyeko okugenda mu America nsosigala mu Uganda neva mu mawulire nentandika nikola omudaala gwange ogw'ennyaanya ninga nti wano wali sente zange ngenze mu bulimi wano wali sente zange so okuva mu mawulire n'ogenda ebweru gw'oli n'okisanyukira agenze mu Bwakadaama yes ogamba agenze mu Bwakadaama naye kye nnina ku mutima nze nkimanyi ngenze kuyiriba ngenze kyusa bulamu target yange bye nasoma biganya kyusa ki obulamu osegeera sigamba nti embeera enyize Kampala tulina targets buli omu alina target gye yeewa mu bulamu gy'alina okutuukako so muganda wange Saimo n'abatulaba ku mikutu egy'enjawulo tuleme kukiteeka ku muntu nti alemereddwa n'abakyala oluusi agamba alemereddwa amaka nagamba nti ngenze buli omu kyetwogerako essaawa zino bwekuba kukirozaako asobola okukirozaako weewaawo so kala mbadde olina ka point of information mu dakiika mbadde just ngamba bugambye nti ku myaka gye nga Kawalya gwe tusinziddeko babadde bayita abavubuka abaavu abadde tajja mulayini abadde tagisimbamu abadde alina ekyo kyateekeddwa okubeera nakyo mu myaka gye ng'omuvubuka so embeera mbisi ya bunombo babwavu babiki it was just a decision nga just alaba mu myaka kikyayinza okukola mu myaka 5 omanyi waliwo kye bayita okwetunula muloga mu myaka 5 kikyayinza okubeera kikiwuka like that yeah so katonosa yimo nkongereza ku kalamba banange wetuba tukola buli omu alina kyayagala okufuna bwembanga gwoyagala kukola kuzimba mizigo gy'abapangisa nze njagala kukola birala naye olina akusanga n'agamba nti n'ennyumba mwesula siiyo ffe tuli eno tuli mukola buli omu agamba tulina okuzimba emizigo gy'abapangisa nina okukola kiro nze nyama nja kukola ekirooto kyange kyakuzimba oba media house eyange ngenze kugikolerera nkomewo nga ntandika kyange naye onogamba avudde Kampala tazimbye adde muzigo bale si buli omu agenda zimba mizigo wane Kampala ate si buli omu nti agenda sula mu nyumba ye Kampala waliwo yaŋŋambye mbu mupostinga ennyumba ze mupangisa mukwano si buli kati buli mwana azimba Kampala tewali space temala bannange space temala thank you kale kakati mu bino mukanvo okugatta katono nnyo ku kyaka kalaamu obulamu bulina emitendera omwana akyali biro 18 obulamu babulatingira mu performance bane omwana wange yakoze bulungi banange yayise bulungi awo kye tuba tukola ki kiba tuwogerako ne ku university lumu kikenderamuko kubanga bazadde bafamu tebafuna mukisa kutuka ku university sebyayo tebabikola ki tebabimanya nina bwani badde busigala bulatingibwa ku ki ku performances omwana bw'ava ku university waliwo ebikusuubirwamu ekisooka obuwanguzi obusooka kwe kufuluma ennyumba ya kitawo n'ogenda n'okulungula wiiki emu 2 3 4 nga tobakubidde nti tatanjala kumperezayo ku mmere yonna gy'oli nga tebafuddeeyo obwo buwanguzi bukola ki busooka obuwanguzi obuddaku kubeera kwepangisiza ng'olina woogamba nti napangisiza akayumba ekiddako
kukajjuza efuuka ennyumba y'omuvubuka ejjudde. Ng'oli ku by'abasajja obuwanguzi obusooka ku mwana omuwala ng'ofulumya yunivasite kufumbirwa. Nga mwe temuli Bafirika. Awo tugenda tuvaawo kati wa ebintu byakubalirako tyopangisiza ennyumba erimu ebintu ebikola ki ebitandikibwako ekiddako kuva ku bigere kuvuga mmotoka. Kati awo mwe muyingirira oguzeyo ka plot na biki ebintu ebyo byonna byomulaba bikolebwa wakati wa miliyoni 5 ku miliyoni ago. Ezo sente osobola zifuna musalale looni, ezo sente osobola zikuba mu ddiiru, buno buddiiru owerekeddeko omuntu wasali musale n'akuba obukadde 7 n'akwaka ameka 5. Kati buli ebiddako kukolebwawo bikolebwa wakati w'obukadde 15 ku 5. Ekyamazima naawe ali ku mikutu gino atulaba oyinza okuba tozikwatangako wamu. Oba ontegeera kati oyinza osanga nga abantu abasinga waatunyamu n'agamba kakati neetaaga okukola projekiti neetaaga ettaka. Yiika y'ettaka ey'omuwakiso ya bukadde ameka 7. 7 ezo nzijjeewa nteeka ennyumba z'abapangisa. Awo kakati devotional submission ye Sarah nze ndabamuko nga obunafu. There are people abali celebrated mu mawulire muno nga bano. CBS bwe yagala mu 2009 abakozi abasinga batandika okusabiriza kubanga baali badependinga nga ku radio n'ebyajja nga byabasanga nga around. Radio bwekomawo batandika okugattagattako emirimu. Ndabanga ekyobunafu eri ab'amawulire ffenna okutandika okulaba nga essuubi liri mu kubomba kuva mu ggwanga. Can't we make money nga tuli mu mawulire? Because nandirowoozezza nti erinnya ssente. Nti bwe mala okufuna erinnya lino kati let me make money out of it. Ate bwe mala okufuna erinnya ate n'enfuma n'embomba n'engenda si bunafu. Nze mu ndowooza yange sirowooza nnyo nti bunafu sayimo. Because nga wogambye nti erinnya ssente we come to a point ng'ogenda kukozesa ekyo ky'olina ofune kye weetaaga. Nti kesi mu scenario gye tulina kati ye case Kawalya yakozesa erinnya lye yafunye nti case Kawalya yamubeera emabega bifo nga tetumumanyi. Kati we yafuka case ng'ensi yonna emumanyi, Saimo ensi yonna ekumanyi, Uganda Kasuku. You come to a point wogamba nti kati kankozesa lino erinnya lye nnina okufuna kye neetaaga nti Kawalya nga nze case neetaaga ki. First of all buli muntu ng'ojjako n'ogamba nti generally tufokasinze kuba mawulire buli muntu aba n'ekiruubirirwa kye ng'omuntu. Tuyinza okuba tuli wano tudiscussinga bannamawulire abafuluma eggwanga naye nga case ye kubadde ekirooto kye kubeera mu America nga ye kyekyo kyayagala. So ate kati amawulire gatuwa exposure, I understand. Bw'ofuuka munnamawulire bantu bangi abakumanya, abantu bangi abakutegeera, gy'osangira mami ali mu America, gy'osangira dadi ali mu America. Kati ogenda obbi weeyinga mukono ogamba naye kati nze nga Kawalya kye nali njagala kyekyokufuuka serebu. Nasoma amawulire nfuuke serebu, yes. Kati maze okukifuna kati kikye neetaaga. Kye weetaaga wali tosobola kifuna ng'oli Kawalya kati kye neetaaga n'obiweeyingamu n'ogamba yadde nali njagala kubeera serebu, yadde kye nali njagala naye kati kye neetaaga it surpasses kyekyo kye njagala. Ate kye neetaaga olina kukozesa ekyo ky'oli okukifuna. N'akozesa identity ye nga case okugendako ebweru okufuna ekyo kye yali aluubirirwa. Visa simu nnyo nti buli maka gabeeramu. Visa simu nnyo kyobola bannamawulire bazifuna nsobola okugamba manguko okusinga abalala. You understand? Osobola okwesanga nga case obanga munnamawulire ekyomulala yagenda ebweru Mary Flavia namulindwa nga kuvadde yali ayagala kubeera mu America naye visa negaana ng'akyali Mary Flavia abantu gwe batamanyi. However wokola profile yo n'ogamba nkola ku NDS ndi munnamawulire bla 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 visa neyanguwamuko ne kikuyamba okola ki okutuukiriza ekirooto kyo. So si bunafu omuntu okutambula n'akyusa. Nekirala Saimo, we all have an age we retire. Bw'osobola okubeera awo nga naye omuntu agamba nze ku myaka 3 njagala nkuba nga nkoze eki nga mmaze okukola nga mmaze nga mpulaninga bintu birala. Kati wotuulamu n'obiweeyinga n'ogamba naye ekituufu wano mu Uganda kye njagala nakifuna. Because you made that statement when you are starting ate nenjiwuliriza bulungi. Wagambye ffe abantu be balowooza nti tuli bulungi. That is what you said. Abantu balowooza nti bannamawulire bali bulungi. Definitely. Achi abantu kye balowooza bati gwe munnamawulire nga gwe balowooleza ddala kituufu oli bulungi. Oyinza okuba ofuna obukadde bwonga 3 ng'obigasegase bonna omwezi naye ng'ogenda omaliriza nga expenditure gy'olina ate nga kyoyagala omaze okukifuna otuuka ekiseera n'ogamba nti kati Saimo kye njagala maze okukifuna, Sarah maze okukifuna, nayagala kubeera ku TV abantu banda bebamanyi, now it's time kanve ku kye njagala, kanve ku bwa serebu.
because in the end tetuli bayimbi you don't oba ujafuna mu sente zo maase yo blah 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 no you work you get money you don't work you don't get paid. Sala ngena yingira mu katono nyaawo ngatta ku kyoyogerako tetulina nge gyetusobola kukola sente Kampala wano nga tukozesa amanya gaffe ne tutabuka. Osobola ddala naye kiva ku kupimapimamu nopimapimamu n'ogamba nti wentandikira wane eno nja kuzimbawo edede kiyinza okuntwalira emyaka 7 naye omuntu ali ebweru because sayimo kino tukikirize tukigaane abantu abali ebweru nga bali mikono mirungi si bonna abali ebweru nti balemererwa naye abantu abali ebweru nga bali mikono mirungi n'essaawa eno ffe bannamawulire we tufuna obuzibu tukubira miranga ne tugamba nti bannange Isima yafudde tusaba ku ssente za dduwa era nkulayiza Katonda omulamu ab'ebweru be bakola ki be basindika ssente you understand. So kati okibalabalamu omuntu ali ebweru Juliet zaawedde n'akugamba wojja waneeno oyina connection kubanga kati case tasobola yimirira mu America n'afuna obuzibu ne waba ku street gyatamanyi n'atafuna amuyamba you understand ne waabulira ne any state in the states n'agamba nze kawalya case imbulidde Texas wabeerayo omuntu ali mu Texas amanyi kawalya ajja okukola ki ajja okumurescuinga. So kati Juliet zaawedde akusomeramu n'agamba Simon awo okola sente ekituufu oli serebu naye okusinziira ku status yo wona ajja mu America n'okola kino ne kino omuntu gundi ajja kuyambako ne gundi n'akuyambako oyinza okwachivinga kino myaka 2 kati n'obibalabalamu nga wosigala e Uganda ojja kyachivinga myaka 5 ate ng'emyaka gigenda n'ogamba akangende ebweru nga n'obusobozi obuyina definitely kubanga with time you deteriorate. Saimo wa 2023 si ajja okuba Saimo wa 2027 waliwo Saimo omulala ali emakerera ajja gwe tutamanyi. So kati obibalabalamu n'ogamba case wa 2023 mu myaka ena waliwo case omulala gwe basomesa kuwumuka ati ajja. So you target money, you target your life in the long run n'ogamba kyenkozeko nkikoze nina nkifunyemu abantu abananyamba abantu abasobola okuntuusa ku kyenneetaaga kati kaŋŋende. But it's not failure. Sikufira ku mulimu nga balo. Katono nnyo. Kakati tugeza kupanga tufuna insights ezenjawulo. Lwali nabagambe tugenda panga tuwogera nnyo more of us. Tulina abantu bangi nnyo abatwegomberako numbers ezaawukana nti Alan Cruz ayinza okuba yalina bangi naye ffenna olinayo omuntu agamba ebyo tuba twegomba abantu tutunira nnyo mu lifestyle n'ogamba nti omuvubuka oyo tufaananya character olaba naye akikuba nange nsobola okukola ki okikuba abantu abamu tufaananya background abamu twakula nabo ng'omuntu gwe wakula naye namasuba agamba olaba naye gwe twafulumanga naye mu kifuufu akikuba nange kati ate nga waliyo ne chorus ate nja kikola ki nja kikuba. Cruz, my problem gye nnina oba worry yange ayinza oba si problem naye nga worry nti ekisooka tuli mu generation ya social media where everyone is accepted is not accepted naye he's free okwogera kyonna nga bwakikoze eki bwakirabye. Ndabanga omulimu guno ogukiruuzinga entertainment journalism kaiza badde afuuse empagi nga bw'oyogera kuba entertainment journalist n'otamwogerako you either have a problem or you have a personal issue with him. Kati empagi emu ebanga yeetandise kati ate abali obubeezi wansi w'ekizimbe kyabadde awaniridde aba balesse mu mbeera eri awo omulimu gusigalawa tusizaamuko wali. Okay. Obale nnyo Simon. Point yange tezijja kufaananako nazabalala ze basubmitinze naye my point esooka bw'otambula mu institutions ezisinga obungi ezisomesa amawulire wano mu ggwanga Uganda oba n'abaana abaagasoma oba n'abali eyo buli omu omuwulira agamba gundi yalwa ku radio ffe tunaakola wa gundi yalwa ku TV ffe tunaakola wa ye point abaana abasinga amawulire gayingira buli omu ayingira tavaawo buli omu ayingira tavaawo so nalabye abaana bangi nga buli omu acriticizing a case ogenda but I think kyandibawadde n'amaanyi abamu abali eyo okufuna ku time noga nti webale mubadde mugamba nnyo nti bannamawulire tukaddiira ku mirimu mubadde mugamba nnyo bannamawulire tetuva mu ofiisi nammwe abaana abato mujje mukwatemu bino tebiringa byakuyimba nti simanyi big 3 mwakwata kikwata kati kaizi yalaze nti munnamawulire osobola ogendera ku piikiyo Selector William yagendera ku piikiye naye he's a legend mu radio amanyi kyakola Flavia Namulindo yagendera ku piikiye bangi
Kapalaga yagendera ku pikiye. So what does this show? Kitulaga kifa bannamawulire sijja gamba abato mu myaka but abatamaze mu bbanga ddene abatoka na apply ransonga ati abagenze babadde okuleka ndoza namulindo abagenzi badde bali mu their 30s their middle 30s okitegera so myaka joyinzo ganti tuse mu kusasula sukulu so bwe tuba tulaba ebintu ebyo ya Keizi tagenze yekka he was advised, he got advice from kwaba abagenda ngo obudde bugenze n'aba abagenda ngo obudde bukyali. Alan Cruz, Saimo, I'll give an example. You're one of those few people mu mawulire wano abasobola okuyimirira, God forbid, ne bwe mba nvudde mu bulamu bw'ensi ng'omanyi Cruz wawe yatandikira. Okitegeera amawulire ogasoma n'otuula nga tolina TV gy'okolako n'otuula nga tolina radio gy'okolako n'osooka n'owumuza empapula wansi n'olunda n'otunda n'okola ka library n'osala music buli kimu n'okikola nenga degree yo n'okola comedy ne bakulabira eyo ate comedy kati era media Saimo oyo yandaba nedda sebo naye nga nze nange okumanya nali simanyi nti Saimo ati yakola amawulire wamulabanga mu comedy mu stand up comedy okitegeera okona kubaite okutoba so kati emyaka egyo singa tutunulira Keizi mbabuulire bavubuka bannaffe abaliyo nabalabye nga mutwalira Keizi eggaali naye nja bagamba ekintu kino nze abalabye ku mboozi yange Saimo gyenze nnyumyako my mom oba maama wange anti eri abatategeera mama she has ever wished for me ogende e Bulaya in around 2011-2012 naye ngambuuza nnyo Alan nanjagadde ogende e Bulaya naye tuyitawa okitegeera omanyi omuzadde okutunulira abaana be n'abuuza omwana tuyitawa okitegeera Saimo nga tewali kkubo ligenda Bulaya naye ng'omuzadde ayagala omwana we agende e Bulaya. I looked at Keizi ezimu ku post nadde tunulira ku post za Instagram ziyasembye okupostinga ngagamba sometime alina waatula wansi bakyogera batya sometimes alina waatula wansi omutima ne gwennyikira ngagamba singa maama we waali ku bintu ebimu byayitamu byemwakulanga mu boyano okufuna nga maama yakusabira gwofuuke webale nnyo maama wa Keizi yali mu situation yemu oba omulimu gwe gumu ne mama wange gwakola tomanyi mboozi ze baali banyumya nga saazi n'abaagamba singa maama obaddewo kale n'olaba bino byonna byendi mu kutukako Saimo mbadde nkunyumiza nti yatula wansi n'aŋŋamba Alan mpiseewa oyiseewa ne mugamba omanyi maama owulira ne mugamba omanyi maama njayita mu mawulire gano that was 2012 ne mugamba maama njayita mu mawulire naŋŋamba ebyamawulire naawe biveeko kati amawulire ani agenda okuwa omulimu amawulire ogenda gujjawo omulimu okitegeera ne mugamba naye ruutu yokayoka gyenkola ki gyendaba ate mbabula nagamba tekisoboka tuyiye mulala but I'm so happy okulaba nga Allah akyakumye mama wange nga mulamu nga namugamba nti nsobola otambula olw'amawulire ng'era nkikoze ng'akyali mulamu ffenna abavubuka abato mu abaana abali ku institutions amawulire gano kubo likutemera future yo osobola okufuna abagagga abakuyamba abantu ab'enjawulo n'osalawo n'ogamba okay ku kyenfunyeemu kantuule ku kyenfunyeemu kantambule okitegeera I will summarize situation eyo mu bintu bibiri. One, mwagamba bannamawulire tebava mu ofiisi munaakolawa
kale tutandise ogenda nga tuli bato mujje namwe mugezeeko okitegeera bw'aba Keizi we yavudde waliwo abaana omutwalo mulamo b'2,000 oba emitwalo 2 okitegeera mwenna mujje mutrayinge onfuna ekirala nalabye abaana abagamba nti abadde avuma abadde ayogerera abadde akola batya banaye fe abakola amawulire buli omu ayina engeri gya broadcasting style eri omunnamawulire nga ye talya nguzi ne bw'okola otya oba ozimuwadde oba tomuwadde ajja kwogera bwe batoogera nga mugamba bannamawulire b'e Uganda obawa ssente tebakola okitegeera so abadde open abadde ayogera ye kyawulira ne kyalaba okitegeera ekirala abadde n'obulamu obulala ng'avudde ku TV nga ebya TV ba ku TV naye njagala maliriza nga mbagamba wamma Keizi wooli newe watuuse n'abo abakuvuma bonna baagala okgendayo just ekkubo likyakoze eki ekkubo likyabuze naye nga bwe banaafunayo era nja kumaliriza nga nyaniriza Ibrake weebale nnyo weebalire ddala bwe tuba tusobodde nze nalabako Ibra mu ddakiika emu sayimo nalabako Ibra waliwo ebbaala emutunga eyo bagiyita Mugizi yali eggulawo omugagga wa Mugizi ng'ayina ssente yayita Ibra najja n'atuula yayita mmanyi naye natunulira Ibra bwe nti okumala eddakiika nga 4-5 naye nga ŋŋamba can I be like that guy nga nange omugagga asobola okumpita just tampise na kamera Saimo omuvubuka oyo yabaaki so malirize bwe nti bwemba nga nayina ekirooto ekyo nga right now is my friend ampa bulamu ne mu bintu ebimu lwaki sisiima mawulire Ibra was the first YouTuber to travel all categories of YouTube bonna batravelinze ensi bazitambudde newamu gyatatuukanga but kyali kifaananyi kinene nnyo eri ba YouTuber weebale nnyo eri ba YouTuber era abo bapromota abasinga wonna be bagambye nti osobola oleeta YouTuber ku shooyo osobola oleeta YouTuber wano netusinzire netulanga weebale nnyo n'atugamba Dubai obeerayo like a what it's not a wallpaper so but guys this is not a wallpaper so tutambudde amawanga Saimo mbadde London mbadde South Africa Dubai yo wafulayo waka yeah and Ibra mwana kankwongere engalo musajja gwe mwana okay the fact that ba misinzo introduction that bagenda kweyanjula naye tusanise okubalaba ne babeera wamu nga batuukidde wamu babadde balina luseke ekibagatta kikulu ne chekitize ezimu briefly mutusanze leero tugambe tugenda kwogera specifically us tugenda kwogera mawulire case study tugitaddemu kawalya ne mulimu ne dictator Mark naye ali mwezo ate nga naye agende ku prime ye yes nice ali agende mu time we those are people dictators and tukanga onakulo bateka ko microphone kusuubi nali muwulira ebintu ebyo bitera okunzizaamu amaanyi be bantu bennalengeranga tekibafuula bakulu nekiba baba basooka okuyiribwa okutusooka Ibra namalako kukigunda nga ndiwaka nga simanyi ndikolako ku TV muli mu comedy yes ndoza nali ndi mu comedy namalako kukusuka same comedian wa maanyi kati bwe tuba twogera about abamawulire Ibra osobola okutuwa the view ey'abantu abali ku generation ene eri mu YouTube ne bali aba wagguluko mu bibuuzo byembuuziza njagala ongattire ebintu bibiri njagala ongattire ekitiibwa ky'amawulire wakati nga abamawulire babomba badduka andi kakati Saimo wentuula wano nze ndi presenting ebirowoozo by'abali abali eri wansi so wakati nga nakozesa bigambo byennyini byebakozesa wakati nga abamawulire babomba badduka ekitiibwa gadde luddawa
Omukyalo oli Saala tetusobola kukola mawulire, tetusobola kukola ssente mu mawulire ku mannya gano ge tulina awo bogatira. Kuvaako nga sirayo olokose mu bwakedde. Ne buno obuzina bwe buno. Ate namuwanga message ku makya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi nze mutabani wa Sara Mukasa azaala ba Mukasa aba generation eddako ngava mba Mukasa aba generation eyaliwo nange nji okujongerayo. Njagala kwebaza Allah atusobosezza okusinkana olunaku lwaleero. Njagala kwebaza baganda bange abawulira omulanga guno gw'okuba tusisinkane tubeere nga tukola shows zino. Mu kulaba okukogwa ali eyo omunafu w'obwongo oyinza olowooza tezigattako, but in the wrong one ffe tumanyi zigattako era buli kimu kitambula bulungi. Njagala kwebaza SB4 media tugguse ensonga, njagala kwebaza Seimo official, njagala kwebaza Celebrity Track, njagala kwebaza Africa to the World byogere, njagala kwebaza Alan Cruise exclusive, njagala kwebaza Sarah Henza ne baganda baffe abali eri bemutala babeera ku kamera. Abamawulire okugenda e Bulaaya bakyagenda era bajja kugenda era mbakubiriza okugenda. Nkiddamu, abamawulire okugenda e Bulaaya bakyagenda era bajja kugenda era mbakubiriza okugenda. Si be basoose abagenze, si be bagenda okusembayo abagenze. Mu gurupu y'abannamawulire mulimu omuvubuka omu akola ku TV nga nange ngisinga amaanyi. Nkiddamu, mu gurupu y'abamawulire eya WhatsApp mulimu omuvubuka akola ku TVM, ngisinga amaanyi, ngisinga viewership, ngisinga n'ebiruubirirwa. Yasinzira mu gurupu omwo n'anafuya abamawulire nti buli gwe mulaba ng'agenda ebweru nga tagenda kudda is a fake journalist, half-baked and unprofessional. Kyannuma nnyo, nze bwe nnumwa nnyo ekintu sikyogerako. Ye system yange. Naye natunulira omuvubuka nga anafuya abantu abagenze ebweru okukyusa obulamu olw'ensonga zaabwe ziri personal, olw'ensonga be ze bamanyi, ng'agamba bali unprofessional, bali half-baked, bali fake. N'agamba nti kati abo ke bagenze katusigaze abali professional. Njagala kutangazaamu nga mbulira bannamawulire n'abantu abalaba emikutu gino gyonna nti tubadde n'abamawulire nga baakabi nnyo n'okusinga ffe ne bagenda ebweru. Ate tukyakola mannya gali basajja ge baakola. Case in point, omwami gwe bayita Morris Ocho, so professional, so talented, so legit, so organized, so landy. Naye natunulira omwana ng'agamba nti buli wamawulire gumulaba agenda ebweru abeera si waakabi. Morris Ocho abatamumanyi mumugende mumunoonyeze ku Twitter. Gino emikutu emirala gino oyinza obutamusangayo. Morris Ocho paka n'olwaleero akyakola waaka n'amuweereza NTV, the biggest TV in this country. Osegeera. Naye omwana ng'anafuya abantu bano, omuntu owokubiri bamuyita Rafsanjani Abetakia. Very professional, so good. Nkiddamu, bw'oba tobamanyi bano ng'oli ku TV etandika, take time. TV mu Uganda tetandikidde ku kwoli olwaleero. N'abamawulire okugenda ebweru tebatandikidde ku case, era tebagenda koma ku case. Abamawulire abakabi, Rafsanjani okuva mu Uganda ogenda mu America yali Public Relations Officer wa Uganda Broadcasting Corporation, UBC. Rafsanjani ng'akola n'olupapula olusinga okuba olw'amaanyi mu East Africa, that is Daily Monitor. Rafsanjani ya making a Chameleon, ya making a Bebe Cool, ya making a Bobby Wine. N'abali mu generation eyo yonna baragadi. Osegeera, but yatuuka time n'agenda ebweru. Okugenda ebweru si kive, okugenda ebweru si kikolimo, babeera tebalemereddwa. Naye gwe ndabayo ey'ebintu yeekulowoozesa nti buli mmotoka gy'olaba ku kkubo enyashero na toto. Gwe ndabayo ey'ebintu yeekulowoozesa nti toothpaste gw'omanyidde ridenti yekka. Colgate. Endabayo ey'ebintu yeekulowoozesa nti abakyala beetunda.
buli afuna ku ssente endowooza y'ebintu yeekulowoozesa nti buli afuna essente n'agaggawala asooka kusamira okitegeera endowooza y'ebintu yeekulowoozesa nti buli alina ssente fala gw'atazirina bw'olizikwatako olikola ekisinga ekyo kyakola twejjemu endowooza eyo bannayuganda Case Kawalya Isaac sagala mu discussinga nnyo okugenda ebweru reason being nti nze simanyi bank statement ya Case bwe badde eyimiridde simanyi birooto bya Case bya myaka 5 from now simanyi nteekateeka za Case za myaka 10 okuva kati ayina ensonga z'okugenda ebweru ffe twakola amawulire nga tetusasulwa ne tutuuka time ne batandika okutusasula ne tulaba ku ssente ne tugamba nti tukoze tutya economies of scales zino okuzigaziya ne tugenda ku mikutu nga YouTube ne tutandika okukubira abantu obulango mu ngeri zaffe ne tu-empoweringa social media so olwaleero luno omuntu bw'akeera ku makya ng'alaba ssente zaafuna wano olwaleero oba ebirooto bye nga binenemukko okusinga waali wadde mbokola kyayagala tujja kufuna abamawulire bangi abagenda okuresigninga bave ku TV naye nga baakabi case in point Fifi the Queen teyagobwa ku TV yakeera bukeezi n'ata TV n'atandika ebirala okitegeera kyenkunyonyola so bannayuganda abatugoberera ne bannayuganda betugoberera mulekere kunafuya abantu omukulu Mark dictator Mark yonna gyali n'ebyakola byonna it is his business and life ffe tulina abaana ffe tuzadde abaana tukyazaala nze sirina bwe ngenda kubeera Kampala ng'abaana bange bansaba ekintu ekyebbeeyi nga sisobola kibatuusaako neme genda kuba kyeyo tojja kunstopinga gwomu you cannot tugenda okuba ebyeyo bino olw'abantu baffe abaana baffe n'ebirooto byaffe gwe ekirooto kyo kyakulaba Ibula ku TV ekirooto kya Ibula kyakuba na ssente mu nsawo muleme kutwekukutirizaako nnyo ekisinga okunnuma Ibula kiri kimu oyo akulaba akwagala ennyo wakusanga agamba sayimo mpa ku ssente mwakikuba tubawagidde mutwe ku naye nga kyasinga okukola mukama mwebale gye bankwebaza nnyo kussaako limoti n'akolaki n'akulaba thank you so nze nkubiriza buli wamawulire ali mu Uganda ng'olina obusobozi obugenda ebweru genda era ng'okyagala nkiddamu kano mukasalemu mukatereke buli wamawulire ng'oli mu Uganda na buli munnayuganda ali mu Uganda ng'ofunye obusobozi go actually buno bubaka mbuwa buli munnayuganda ng'okyalina amaanyi agali nnyo ennyonyi sigamba wa myaka 9 ennyonyi eyinza okukosa omukko oyinza obutatuuka okyegeera buli munnayuganda nga olina obusobozi obugenda ebweru saba go start life si tetukyogera mu bubi saagala oli afulumya settlement egamba nti Uganda wabinedda waliwo ali Uganda ng'ali contented waliwo ali wano ng'agatta tebikyagatta yugo abantu bangi nnyo mu debatinga ku bantu nti bagenze bweru babamye visa abamu tubamanyi nkiddamu nze nina abantu bemmanyi nga baakamu mavisa nnya naye nga discussion z'abalomba bwe zituuka yasookawo n'azoogerako nnyo lwaki togenda e Kalungu n'ogenda Embaale neweera nga weejagira muno visa oyagala yaki time lwetuka okudiscussinga ku bagenda ebweru Mr. Maani ono aloogerako nnyo naye nga baakamu mavisa emirundi yena si kyeyagaliramu bati nkulaga nti Katonda akusasula gwakidiscussinga ennyo kubanga kati ejeena lwaki otadde Omumerika ku tension ng'omukyekingako emirundi yena in a space of 2 years oyagala kugenda kukola ki kiki oyagala okugenda okunona ekiggwawo opapa ki linako oyo ali mu kukuba jejjerebu nti abantu bagenda ebweru munnamawulire nga nze nga gwe naye emirundi yena gye baakamu mavisa ali ku tension nnyo olwaki mu Amerika ekiggwawo kyotasobola kulinda ne bagikumba mu January n'ogiruutako mu Gwomusanvu alina omukisa gw'otalabanga nti appointment ziba zijjudde naye ye afuna otegera kyenkunyeera yes
settle down. Agenda kola ati. Osabidde mu yuna, osabidde mu yudiketi, osabidde mu yuna eri endala, zonna bakummye. Ogezezzaako ne mu mikwano bakummye. But because omutima gw'omubi ogw'okudda ku leediyo ne ku TV no discussinga nga abantu nga babamye visa n'abalala nga bagenze, Katonda akusasula. Nze Simon kino nkikubuulira, nze banyima visa ne Alan ya America naawe tanaba nono banyima ne bakumma ne bamma Kayongo nga tewaŋŋamba naye it was not a party. Era nze saakyenyumiririzaamu era nakeera ku makya n'ensetolinga okitegeera n'akwakisaako ekitangaala Katonda yatonda eggulu n'ensi yugo otandika obulamu bye bigambo byange tweyanzege insight ya Ibra eyongedde tofaali betwasanze now nice before wobadde oyogera ku bantu abaava TV oba mu mawulire abaava mu mainstream era batambula bazinga ebisuku nende olubanga ebyebire siyakwanga toli mu mawulire tatali simulabako buzibu yali akola ku Delta oko mainstream n'avaamu kyenjagala SB4 kuva gy'oli akataleke kanga tonaleeta SB4 nafunye essimu ziri 3 okuva e Bulaaya ng'omuntu abantu ab'enjawulo baŋŋamba Ibula abantu mu benkalejinge bajje bakole balekere okutusabiriza essente abakiŋŋambye bali Bulaaya nkiddamu mulekere okugaana abantu okujja eno naffe tukoye okutusabiriza essente abakiŋŋambye kuliko omukyalo omu ali America kuliko omukyalo omu ali Bungereza ne kubaako n'omwami omu ali America naŋŋamba nti nze Ibula kino nkiddamu teri wa mawulire Uganda ku buli 195 mbaweerezaayo weevu. It is on record. Send wave. Nchidamu. Yaŋŋambye nti 95 mbaweereza wave. Naŋŋamba yes. Naŋŋamba naye I encourage people to come and work. Bajibakole. Thank you. Yebale nnyo tukwatira. Era abali wano muyinza okuba oba tuyinza okuba oluseke nga tuzimusaba oba nga akusima wala kujanjawulo ekikulu mu byonna odoka amawule kakano odoka amawule abaana b'Amerika bochawevu baba kusigala kuwa oba osabye oba tosabye onekano Ibro obero ina campaign gy'oli Omumerika oba ali Bungereza bali mu ggwanga lyonna n'akuwaya akakadde you realize nti onalaka center akola ki azirina n'otandika n'okumuyiiya leero n'omuyiiya n'obika n'olwaza ezasukala zikuwa mu bulungi endala kugwatandika okumusika eriyo ekikulu mu byonna eyali asimye emirimu gyenkola ngamba nkuweerezaayo dola ezizo 2 lyako batuwa bannange mutuwa kyenetaaga muggwe of course to be discussing nze tubitambudde nekyenjagala okumanya obulamu nga ovudde mu mainstream decision ey'okuva mu mainstream osobola okudda mu life gwe gye waddamu osobola okufaananako afumye n'agenda take us through katono nyaawo ng'ow'amawulire because otuuka obutaala obulina buli omu akulaba naye n'ogamba naye naika neetaaga ssente SB4 media no yeetaaga mo time kusinga ku gye mbadde njiwa luli mbadde ngenda kusula ku TV nkeerenga ndi mu kwebaka bwe ngenda bwe nva ku TV nja kufuba n'obudde bwange bungi okusobola okukola ebyange kasooke mbuuza ku batulaba n'abatuwuliriza namanya n'eddoboozi nze muzzukulu wa Kabajja Brother SB4 oli wa mutawaana nnyo oli wa mutawaana tumiddeko mwenna mwenna abatulaba bafaani baffe abali ku Power 1 Extra abali ku Cruise Exclusive abali ku Uganda byogere to the world abali ku Extra Digest Ngoba Nsonga abali ku Celebrity Track Yesaimo Official wamu nawe gwe nawe nali ku SB4 Media n'abali ku TikTok abatemyemu
Sayima omulaba gwensanzewo gwombuuzizaako abavubuka ekisinga okutukalubiriza kusalawo mu kusalawo decision kikolera time nene nnyo okusaidinga kikyoyagala obulamu bubeere kati nze nganze naye ku mainstream naye nakola decision nga tewali angobye n'osalawo n'ogamba naye ekintu kyendaba mu maaso kyendi nga te TV tosobola kukinkolera kati nnyo atuze ku kya Kezi ndowooza mulabye ngajja ye musajja abadde omuvumu ye musajja abadde alumba field buli wamu ng'omusangawo bagamba nga yekkiririzaamu nga musajja mukozi kale naye ndowooza abadde n'ekirubira nga emyaka jjo ngikoze naye mpera njala neegombako okuzimba ku nnyumba ebyaddala osobola okubeera mu mawulire ng'oli ku mainstream mu mwaka nga gumu oba myaka 2 oba myaka 3 tojja kuzimba nnyumba gye weetaaga naye wagamba kati kansenvule nkole osobola okufuna ekyo kyoyagala na motoka n'ovuga kubanga nze singa kyali ku mainstream yaddala nze singa siina motoka watuletanga ebiwala bannaye musajja mutuufu Saimo omusajja oyo muleka awe submission ye nga togiyingizaamu biwala nsonga zitali ku kyaliko ate neta tubayite bawala byali bibi buli kiwala nga kirina perception okay webale tata gena maaso mwe mwava oluyimba lwa lutalo kapaapala kinyashi kameramani wali bulungi yakuyambangako genda maaso noyogere so no sina nnyo kingi kyakwogerako naye nze muganda wange Kezi nakyo nyina kyeyakoze bwekibanga kituufu yagenze SB kimadde nsinga okwetaagamu bano yatambulamuko n'agenda n'owulira ebigambo ebigambo byafubutuka ng'okuva emukono ennansana ku masitoowa kuleekaana everywhere you go yakola video natugamba mulowooza nadda omanye SB kyenkwagalamu ennyo omanyi kakati Katonda atuyambye tulina avudde mu mawulire n'agenda mu kirala oba ontegeera kubanga bano kibali mu kubibiita waliwo n'agenda okuva mu mawulire gewaabwe emayuge mukyala gye Kampala tebagenda mumwogerera okitegeera yes by the way ogenda naye n'okuva obuva emayuge gy'obadde nga radio mayuge muganda wange wobeera okola buli omu akuwuliriza nina kyenjagala kyesitajafunira ku TV nga nja kukifuna ngezemukula mu monde ngenda mupikiza mpaka nagenze dda mupikiza mpaka mbadde sisapozi kubana njagala kwongerezako kintu kya SB4 okutangazaamu abatulaba SB5 ayogedde ku kuvuga kuzimba byonna ebyo because at the end of the day bintu bikulu nnyo mu bulamu bwaffe babitukolerako nnyo evaluation naye njagala n'okutegeezera abantu abatulaba temulowooza nti buli abantu abavudde ku radio ne TV okukola ebirala within Uganda n'ogenda ebweru nti tebasasulwa ekyase kyabirimu ekimu kino radios ne TV ku buli 100 at least 95 kati zisasula abakozi ekyo nsobola okukyogera si subscribing ku bitongole bitwala radios na TV but nkyogera with authority nti at least 95 can afford to pay olwaleero but however the cost of living is quite high bw'otunuulira ebyetaago byaffe buli olukya birinnya abamu ku ffe be mulaba wano abatudde mu maaso wano mu luzungu bakiyita breadwinner we are the breadwinners of our families gye tuva abamu ku ffe Ibra nga atunuuliddwa abantu abasoba mu 15 gy'ava Ibra nga asasulwa emitwalo 8 oba 5 aba alina okukubirira eno nena agattegatte abantu bali basobola okuba obulungi ffe tulina basenga baffe mu byalo tulina bakojja baffe tulina bamama baffe tulina bataata tulina bannyinaffe n'abaana baffe betuzadde tobeereeyo kubanga oli keyboard warrior nonnemesa ogenda okugatta obulamu ndabirira abantu bange sisobola bakuwaamu wadde ewiiki nkiddamu nzijjaako omutima gw'omubi zijjaako fitinayo leka ngende njiyiza abange okitegeera because these very people be bagamba oyo akoze ku TV emyaka 15 naye mu butuufu ebyaddala ali bubi nnyo
ate bw'oseetula ekigere bw'oti they are the very people that open up their beaks kati then you ask yourself what should I do okitegeera so abantu balina obuvunaanyizibwa n'ebirooto bingi okitegeera nze nali nyumyamukko n'omuntu omu naŋŋamba lwaki wejjako abaana n'obatwala ebweru babeere eyo basomere eyo okitegeera yajja mu inbox yange ne muweereza enamba yange ne mugamba linnya booda ojje tutuule nkugulira ekyemisana nkunyonyola ensonga zange toddamu kuwogganira ku social media okitegeera because tuba n'ensonga ezisukka naffe ku kwagala kwaffe okitegeera bw'olaba ng'omukyala ng'akedde ku makya n'agamba obufumbo mbutadde tomukaka buddamu bw'olaba yes okitegeera bw'olaba nga omuntu avudde ku mulimu nze nina omuntu omu gwe mmanyi ne Idris amumanyi yali akola n'ekitongole kya UN nga y'omu ku bali mu department ya procurement they are highly paid n'okuba bakubako naye yakeera ku makya n'ata omulimu ogwo nadda ku kiddako so bw'oba tomanyi kiri mu nnyumba nga bwe kitokota tosinzira kabalaza n'okuba akakule embeekuulo mala kuyingiramu omanyi bwe kitokota waliwo n'example gye batera otuwa ku radio awo gye nkolera yogera nti kusimba naye bwoga nti gy'okolera olinga agamba bakamaabo nti bwensisinkana bali baŋŋaana okuyisaawo lubogola femmwe empologoma yaki we nali neebuuza tokamalirawo Afrika lwaki Alex Mukulu yalekulira Simba Alex Mukulu yali PD by then naye nga alinako ne show Kalechezi amukaranga neebuuza lwaki naye bangambye ekintu kimu ne bangamba nti Alex Mukulu yakeera ku makya n'agamba bakamaabe n'abagamba muyaakooyi okukeeranga buli lunaku bw'akimanyidde nnyo ekyokubeeranga buli lunaku alina kukeeranga najjanga ku leedi akole nga kifuuse kya bulijjo mu mutwe gwe yeetaaga okukunoonyaako ekintu ekirala example ekintu kisobola okujja mu mawulire like that naga nti oli yatugamba nga buli kituufu bamuwa respect ku radio bamukola buli kimu big name n'asalawo n'agamba teyadda mabega naye erwa eyuke mama agenda mu maaso jake twagimaze dda naye kampisawo kano bagikuwemu eno Uncle Edwin yagiwa South Africa Edwin yapanga to Edwin New Chapter Africa sebo kampisawo kano New Chapter Africa Edwin nze yampa gundi professional headsets Edwin nange mpayo zamani ngendo zikukulinga kuyita waza milioni omala soka yita kuli batamba alioka bikuyi tatika bintu kujeno Kampala genda nina point eno jagala okuyisaawo eri ku topic yaffe Alan giyiseewo mu dakika emu natunulidde bambi abaana ba TikTok bambi nga basala obutambi obw'enjawulo nga basekerera case naye twogera amazima bannange kiswaza nga nawe okimanyi bulungi nti omuntu bw'agenda mu America oba bw'agenda e UK at least obulamu tebusigala kyekimu newe babusigadde kyekimu no newe babusigadde kyekimu choice ye nkiddamu newe babusigadde kyekimu choice ye abamu ku bana batusumbuwa nennanga muntu tebanazijja kololo olimba na transport amutuusayo gikima omutima ogwagala okudda wofuna chance todda kola fatugenda okusekerera tumaye tukusangeyo wakuddeyo obuzibu tusange yakayumba akudde mu mbina bina tukusekerere fatugenda okusekerera ganda wange kola nnyo wamma towedera mwana fatugenda okusekerera nze TikTok asimanya Facebook usimanya bikoze bitya nobanga nawo omutima ogwagala okudda todda obanga ofuna chance todda kola wetereze andi bana bagenda okusekera tebagenda kuvaawo newonovaayo bakusanga emotoka esikidde ku kkubo nga amafuta oleetedde amafuta ga mutwalo mu kadomola aka white bagenda kusekera kubena akafaananyi yes kola bakuba social media eno olumu zewe postinga sigala mu comments bwonagajako mu comments na postinza ka video kono jaja bulu
bolo nakuino gema dendi naye mwana na commenting sanga mubaleta omwana mubaleka champalizo okumudamu namubuziza mumagala tubawase tubalese very good bakati sitegeera oleso omwebaziza kuki Fonse ndwawo nnyo okusaza omukono okwebaza bataka ansa akukabadde kalungi nnyo kale tuula no that is an insult bro esizo omutonyize yaliyo netwogerako byagenda Bulaaya salawo okunyiiga yagenda Dubai salawo okunyiiga Ongereza nampa by the way manyi Saimo kwajja fitina naye kanjogereko ne Richmond nga tuvudde wano oba Jose joko esizo omutonyiina SP4 yazanyanga isezo ne cheers okusala woko kuko gwamanya birubirira byo maaso gwamanya future fe abagenda okuseka abade mukusekerera oba bagenda okusekerera tetumanyi birubirirwa byo tetumanyi future tetumanyi bantu bakulyako tetumanyi bintu byo planning so kubeera focus obera kwegamba omanye nti n'obulamu bange ngenda butambuza bwe otambuza obulamu okay brother chikemu tumalize ku nsonga era njagala nnyongereko nenkimuwakanya n'atandika okubimenya bw'ati ngenda kuwa omulala mukwano gwange omulungi ennyo omukyala amanyiddwa nga Hajati Farida Stecha Mayanja Canada yaleka amakaage agatunula ng'omuntu ennamugongo n'aleka ennyumba z'abapangisa endejje waggulu eringa mu oyambukira awo Zana noyambuka putoto awo bwoti kutoto enajanankumbi ziri ennyumba z'abapangisa nazireka wadde ojja kunnuma singa tozze ku sheni okigera kyankunyonyola oli ku social media oli mu kukuba ndulu abo mbakumenyedde bonna bano abantu bali bulungi olwalero ennyumba ezo Stecha teyazitunda Katongole teyatunda bibye Sekamate teyatunda bibye okigera bonna abantu bano bakyabijjamu essente gwe olwaleero oli mu ku social media essimu yo kwapostingira okutuvuma egereredde omanyi bayita okugererera yonna ebiriridde screen protect eweddeko ati kamangu ekitemu kitigenda ogiridde paka munda nga n'olwaleero luno essimu eyo no kiriwe kiti Simon over to you njagala malize kati nnyo abantu twagala tubawe akantu kabayingire bulungi nga sikawanvu abantu banoze nakola kunoza nze ng'okwange abantu bano abasinga okwogerera abantu ng'abo nga nabana wano abali Uganda wano baboogerera ti omuntu oyo ajjamu inbox n'agamba Sekamate namawone kinkute empayo miliyoni Sekamate n'amugamba nti binaku zino tebintambulira bulungi namu byenkwasaganya naye ng'omwezi gumu omuntu atajja kukkiriza nti tolina omuntu oyo ajjaloza omummye kati omuntu oyo ajja okusanga nti oyo alonda majeeri oyo akamandiga ajja kuwirako obusungu so bano abantu abayogerera bannaabwe abali eyo abagenda okukola baba bagenda mu inbox zaabwe baba babasaba ne batabawa Ibra bongere ne Ruth ne mama Ruth wanyana Chimala they are all good they are all doing very well na bas Ebonies doing well vonabo nino bujulizi bwa Eseza Ibra yalese nino bujulizi bwa Eseza yes abantu bano no example ku Ruth wanyana wowe bale nnyo Ruth wanyana abantu balaga wano ne boogera kino nekiri but Ruth wanyana nze nali njogera naye ku ssimu okigera ng'ayina barelative be nga ngamba Ibra nyala kusasula barelative bange baana babaganda bange mu Africa wano bajje balambule baddeyo si muzu mu America muva wala yaba kusimba kupiki ye tumale Ruth wanyana no bali bulungi bano Ruth wanyana yali mukwano nnyo kwa Mr. Robert Chukula ngatero okujja ne bamukyalirako nga ina kasista kuba kalagawa kenalina mu essuubi kasista wakaina mu kitata byolese ebyo bibadde bikwatagana ekyo tuliko wakaina mu essuubi yaliwa
nengenda America tandikira musubi Subi laba nanoonya omutwe Joko yali eti ladies and gentlemen twagala okay bane let me take back the control kintu kya mukyala wange muyimba